Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 7 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Baana mmwe ekyabatuukako nakiraba ekyabatuukako naye bambi saali mu ggwanga kuba nze yandisoose bakuba ekyogero ekisooka. Omanyi omuntu akwagaliza ekkomera aba akwagaliza ntaano abalemereddwa naye nga bingi byasobola okukola. So mbakulisaayo kaizi naawe mwena mukulikireyo ddala. Ekkomera siryangu naye kiwa experience kuba kuyiga. Bw'obeera ebweru ng'oyogerera abali mu kkomera naye nga tutuukangayo tomanya. Bagamba buli kitonde ekiri ku nsi nga kissanga muntu. Bw'oba tonnafa tugamba nga ntisigenda kutuukako oluzira oba kitalya. Buli muntu yenna n'atalina musango n'omwana w'emyaka 10 bamutwala. So nze saakirabanga kipya mwalina okutonnyayo okwo namwe mufuuka abasajja kati muri basajja ngwaŋŋuli. Bale tuli ku mukolo gwa Shanita owulira otya kuba nga Shanita atuuse ku kkula lino abantu bangi tebalituuka. Kirungi nnyo mukwano. Kirungi nnyo Shanita mukulisa yeebayire ddala kutuuka ku kino ate akituukiddeko ku myaka emituufu. Gye myaka emituufu omuntu mwalina okufumbirirwa. Tuve ku biri ebyabajjajjaffe baalabiranga obulabizi n'otuukayo ng'omuntu musezi n'otuukayo ng'ameketa amannyo n'otuukayo ng'alina ebintu naye kati ono amwetegereza okiwulira. Criticism nnyingi ku social media abantu bakuba bazzali Shanita baboogerera. Kiki oyinza okugamba abantu aboogera ebigambo buli omu abantu n'essanyu lyatukaate bo ne baagala bafeeriya be bantu bafeeriya bayita bafeeriya tayagala kulaba yeeyongerayo tayagala kulaba dda mabega ayagala kubalansingira walawe nti ensi yakwata lw'olikera walisanyuka naye bw'olikera ku makya n'omuga nti bannange natuuse ku kino bannange ayagala kukulabirawo nga gw'oli wansi lowooza mwalabanga abantu babasuusuuta naye bwe babakwata abantu tebasanyuka. So aboogerera abakyala mbu serebu alinga muntu wa bulijjo nga ggwe nga nange nga n'oli ebintu bigaana. Oyinza okukwatagana n'omuntu ng'olowooza nti yalina ebirooto bye ogenda okutuukayo ng'ate ebirooto bye birala n'ogamba kankyuse funa ono kubanga omwami tabulwa mukwana n'omukyala tabulwa mukwana. So nonga kangezeko kono ogenda omutuukako nga naye ate ebirooto byalina ate birala ekigendererwa kye kirala. So olw'okubanga ono serebu nombayira abasajja 5 ba 6 babyogera. Yes naye ate gwe oyinza okuba oli mu 3 nga tomanyi ng'obamanyi ng'omala nti Tomu Jingo oba okiraba. So okwogera ku bantu kya butonde nti omuntu atayagala kwogerwako talizaalibwa ate tayazaalibwa. Olaba ogera ku mwana ali mu lubuto lwa nnyina nti ekibuto nga kigeze nga tazaala simanyi ntumbi naye ng'omwana ali mu lubuto batandika omugeya nga ali mu lubuto oba okiraba. So okwogera nze sigaana muntu anjogerera. Kuba ekyogego wakimunaaza nga ayina emikisa banna Shanita mikisanga mingi. Nze kyemanyi nti noona amukuta atutte apple amuwumbe buwumbi ate owidde Shanita ng'ayogera. Omwana ayogedde n'empuliranga gampe. Shanita omwidde wayogera awaana ali mu ebirooto ali mu swiiti ali mu vakedo kati kitegeeza yafunye ali mu byonna era singa bwe teyamufunya mugimanyi twagamba korona kati osuubira nti ze z'okuyita abantu abali wano bonna bano nga batudde wano ku mukolo gwange bampeyo abantu 2,000 namboole ngenda kuba mwoleso ate gwe kikwatirako wanga si gwagenda okugula emmere kikwatirako abantu tulina ebbalume mwaka ogujja kirina okuggwa kuba batandise okutattaamuuko tuli mu kwegemya buli kimu kitandise okutegekebwa abananyamba zantandise eddo ba connecting
Mutabuse nnyo ennaku zino social media tulaba kwawukana abasumba bakola bino ki ekyatuukawo bannaaye. Omanyi lwakubanga muguluminga nnyo nti omusumba nti omusamize nti gundi. Sirabawo nnyo njawulo n'abasumba naye lwakuba ndowooza kyenyinza okugamba nti Bayibuli bw'esukka. Bayibuli n'esukka ekivaamu kyekyo. Yesu bw'ayitirira. Kyovola nze sigattika amayembe gali na misambu eri musajja mudde wabbali muzzukulu azze. Naye kati ababeera mu kanisa simanyi lanchitime, simanyi kungula, simanyi lima, simanyi siga. Kati ne balowooza nti obufumbo agenda bukumira ku Mukama. So Mukama yabukuwa. Tandika okukola ebimaintaininga. Kati bwe biba biganye noga siina gafa lwa busumba. Ndikira mawulire bw'oyagala batoyagala. Olw'ensonga nti buli ogamba nja kulekolanaga nja kukwabi. Social media the solution. Yengeri tulina okugenda nti abantu bazudde Facebook, bazudde social media nti kyekyokulwanyisa. Kati jjukira bano abatabeerangako mu kamera nnyo nga baffe bangumya mutwe. Tukaddiidde mu kamera nze ne bongamba okunkuba ki tewakyali kipya ng'ogantidde. Ekivaamu nga gwe weesookayo mangu nga nti kati neesookayo nga tannaba kunjabya. Mukazi ono namugumira kino, mukazi ono omusajja ono namugumira kiri ono n'ono ng'avaayo. Era kiwunzika abaana baawukanye, famire zaawukanye, so nga musobola okulekagana nga nkulese naawe nkulese n'okola bibi n'oyina akola bibi. Kiraba. Tulina obbalumi omwaka ogujja kirina okuggwa. Kuba batandise okutattaamuuko. Tuli mu kwegemya. Buli kimu kitandise okutegekebwa. Abananyamba zantandise eddoba connecting. Mutabuse nnyo ennaku zino social media tulaba kwawukana abasumba bakola bino ki ekyatuukawo bannaaye. Omanyi lwakubanga muguluminga nnyo nti omusumba nti omusamize nti gundi. Sirabawo nnyo njawulo n'abasumba naye lwakuba ndowooza kyenyinza okugamba nti Bayibuli bw'esukka. Bayibuli n'esukka ekivaamu kyekyo. Yesu bw'ayitirira. Kyovola nze sigattika amayembe gali na misambu eri musajja mudde wabbali muzzukulu azze. Naye kati ababeera mu kanisa simanyi lanchitime, simanyi kungula, simanyi lima, simanyi siga. Kati ne balowooza nti obufumbo agenda bukumira ku Mukama. So Mukama yabukuwa. Tandika okukola ebimaintaininga. Kati bwe biba biganye noga siina gafa lwa. Tukwaniriza Basalima Herbal Research Center abakugu mu kunoonyereza ku ddagala ly'obutonde n'okulijjanjabisa. Tujjanjaba endwadde nga alusaazi, sukaali, hypertension, okusala omugejjo, endwadde z'abakyala n'abaami n'endwadde endala nnyingi. Tusooka kukebera mu nkebere ey'ekizungu olwo ne tukujjanjabisa eddagala lyaffe ery'obutonde. Tusange Nansana ku masitoowa ku kizimbe eky'akatale. Yogerako n'omusawo waffe omukugu ku ssimu 0752 oba tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.basalimahabo.com. Basalima Herbal Research Center, good health is our promise.